Azawi ng'ogyeko kale kalifa bayimbi kimikwano kyo gwe bogamba nti these are my good close friend kozi mu ndongo muno kiba kizibu okusanga omuyimbi akolagana ne muyimbi munne nga bya ddala ani muyimbi wo nga mukwano gwo mu music industry muno oyinza okubira simu n'omuga munnaye wano wannuma kino kinnuma kino bwekiti. I think sijja gamba nti oluganda lwaffe luli extremely deep but nina abayimbi nga ye tulina okukwatagana okwo omu ku abo ye Fikfa Maker, we are closing away, Elijah Chisaka, Vinka, Eddy Kenzo. Yeah. By the way, bino beno biba bya social but yamusajja nti bwe mba nakyenetaaga yeah oba we mba nembera jenemo you always come through. She very close ne manager we manager better ani omulala big size. By the way, number 1 kwabo bonna ye big size Bebe Cool. Yeah. Big size Bebe Cool yasooka waggulu nekuddako Fik nekuddako Elijah nekuddako Vinka nekuddako Eddy Kenzo Nakanwaji, not as the ones that I've already mentioned. Ani omulala maybe Neko Jace ani omulala Pia Pounds kali be bana bayimbi bambaddeko ne personal encounters with ani omulala oh my god weba naye gwe nerabidde ndimbagamba olulala omuntu yandibuuza n'agamba bwe tubalaba bwe twakulabako wanene mabeganga mulina bye mutakkaanyako gwe ne Eddy Kenzo omuntu n'alowooza nti maybe temulina nkolagana I think some people take these things really too far, yeah? But we are meant to disagree. That is how we get to understand each other. Zane Eddy, tulina ebintu byetukkiriziganyako n'ebyo tutakkiriziganyako. And it's okay. Era bwe tuba tusisinkanye, we respect that. Like we can't always be on the same page. But it can't take away the fact, and I can't ever take away the fact that he played a part in my artistry or in my journey as an artist. Alina tofaalire lyanteekako ekyo sola kijjawo ne waba akoze ekisingayo obubi sola kijjawo like era bwe mba nina abayimbi bementioninga nti ababadde impactful mu journey yo ng'omuyimbi he has to be one on the list. Tali perfect but I appreciate him in a certain way. Era ne waba alina kyakoze nga tesikkiriziganya nakyo nja mugamba ate nakina wali omusuubiza mu debatinga kyekyatuukawo awo. I think there was change waliwo enkyukakyuka mu program, that is why tekyabaawo. Kati in case omusisinkanye biki bye wandyagadde okubanga omubuuza kubanga gwe walina ensonga zonga omuntu maybe n'omuntu wa wansi gwe oyagala okubanga muno ogezaako okubanga omugamba munnaye wano wooli oba woyagala okulaga abantu wakyamu biki bye wandibadde oyaga Eddy like ng'ogezaako okubanga omuwabula. Eddy nyinza obutasobola muwabula naye bwe mba musisinkanye nga sinabona mukwata nsobi yonna nsooka kumwaplaudinga okubeera brave enough industry gye tulimu kati mwe muli ba journalist naye temumanyi bintu bihappeninga background eyo biri deadly nti bw'obeera mu kifo nga kisika attention oyinza okulemererwa kati nze I applaud him for being brave okufesinga buli energy ey'enjawulo. I have criticized him before, right? But I applaud him that amidst all that kind of, disagreements and, okusika omuguwa, yasigalawo okubanga batuuziza copyright. Of course, twafunya copyright, and it's going to have a very good positive impact. Wewawo, unpleasant impacts zigenda beerawo oba unpleasant effects. But I applaud him for being brave and doing abayimbi abalala bonna kye babadde basinga okukola ki
okutyokola tekibadde kyangu. Of course akyayojja Akyakola Ensobi Nyinji kuba muntu naye n'ebirungi byakyakola biki bingi. Nze nali simanyi nti ekya copyright kisobolokera ku makya ne kiyita kati abantu abamu bakirabira wano kungulu naye abasajja abadde abacollectinga royalties z'Abannayuganda like the royalty collection organization one ebadde ebba abaana ebyamazima ebadde ebanyiga nga n'akatono kemukolako. Waliwo nze artist kwemanyi wano yakula tune mu lockdown neekuba buli wamu ne bamuwa miliyoni 2 mukola tune. Miliyoni ezi omulala bamuwa miliyoni 7. Nze bajja ewange nga baagala tukole nabo ne mbagana kubanga tebalina transparency accountability system. Kati abantu baakyo ng'ojjako binene nti collectinga ku buli omu ebyo tujja kufuna engeri tukikwasaganyaamu kubanga industry yaffe eri different n'enkulaakulanya tennatuukayo so tujja beera flexible enough gambe nti man oneeyiiya so kati bw'oba okozesezza endongo yange sijja kusaba sente ze nandikusabye nempaako bw'oba okoze 10 ne mumpaako 10 temanyi esigadde naawe ne weeyiiya tujja kufuna engeri kubanga music generally bintu byakukkiriziganya biba byakukkiriziganya tuula wansi ne contract genda ne swans byakukkiriziganya nti wano oyitawo wano toyitawo okay tukoze tutya bibeera byakunegotiatinga. So me today I'm not going to criticize Eddy. I am going to applaud him ne tiimu ye okuba nti kale babaddeko ne kebakolera industry mu butono butya ne kaba nti kagenda kyusa kyamaanyi nnyo naye kalina difference kagenda okukola. So you appreciate him for now? Yeah, I appreciate him. Okay. Akuba tutunga abayimbi bonna abali ku parliament olunaku olwo twali tusiibirayo abayimbi nga bammwe bakinsaha nete mwasobola kulabika. Honestly, me I didn't know about it. Sakimanyi akoze. Yeah. So but abayimbi abaliyo batukiikirira kyaggwa. So kubeerayo kwaffe we still got the result. Azawi tulamanyi nti ebbago lino kasali ayita mu parliament should we send lyatandikiddewo okukola kati kankubulireko copyright ebaddewo ekyabadde mu parliament kuteekawo mbeera enforcing implementation. Copyright ebaddewo nze endongo yange gwali owuliddeko akayimba kange ku kwenikola tune because waliwo amateeka agamprotectinga copyright ebaddewo. It's just that abayimbi abatali babuufu nga nze babadde bambi bakola ki bakoleramu loss sente zaabwe ne bazirya. Kati nze bwe mpulira ekintu ddala nga birimu okufuna ssente ngenda nenkinonyerezaako nenjogera ne legal mind nenjogera n'omuntu owa bulijjo oba ali mu business nemmanyi ebintu ebitambula. Kati bambi mulimu abayimbi abamu abatali as inquisitive as I am. Kati nga bwe nagambye copyright egenda kubeera ne unpleasant repercussions but egenda kubeera n'ebirungi. Of course abayimbi abato bo nga bwe nagambye kiba kyakukkiriziganya asobola okgenda n'ayogera ne TV ne radio na buli muntu yenna asobola okukozesa music we namugamba omanyi endongo yange for a certain period gikozese nga bw'oyagala kubanga nze kyenfunamu promo bwe banka lino bwe liggwako we can still negotiate on the way forward. Yeah, kati byakwogereza kati abayimbi just by the way no lineteeka balikoledde bayimbi kuba abayimbi babadde beebase kuba ffe tunyumirwa nnyo n'okola endongo onoogenda n'onyumirwa naye nga tomanyi nti buno bulamu bwo this is your life to what olina okukifaako. Kati abayimbi yetime bategeere nti neighboring rights zeki nti mechanical rights zeki composer bitegeera kubanga we wano wojja akawogo bw'otabitegeere sente zo bagenda zirya ate ekintu ekiri copyright bw'otakolekinga sente ezo tewali bazitwala. Yeah, PROs zizitwala ne bazirya. Kokimanyi baproducer tulina wano bangi bw'obanga gwe producer n'okola nange oluyimba okimanyi olina okuba nga oli entitled to mechanical rights zo royalties olina ofuna ssente ezo nti wadde nkusasudde miliyoni 1 oba 2
oyina sente z'olinofuna kati abaddala abaproducer tebali registered titled, they don't copyright their work, it's just a few of them. Kati nze abantu abasinga okunnuma be baproducer ne basongwriter ye olwokuba bamuwadde advance payment alowooza bikomaawo kankulire advance payment ebe bakuwadde miliyoni 10 oli entitled to your mechanical royalties. Go register yourself era making sure nti credits zo bazikuwa oyo waakawo kubanga ojja kuba akagoma abaana bakaduplicatingemu engoma ez'enjawulo ezo zonna sente ozifiire okitegera. Kati nze nina ennyimba ze nina nga collectinga 100% nga producer tabiriko okitegera. Well, Azawi oli eyakubanga obuyimba obwanyumiranga abantu ebiseera ebyo bwe yajjira Azawi. Azawi kyo ennaku zino oddiriddemuko kiki? Kibadde ebyo biberawo. Oddiriddemuko tukyawulira oli Azawi gwe twatumanyi bifo. Ebyo biberawo mu ndongo. But natadde oluyimba olupya. I'm even working on my next album. Ebyo biberawo like tojja kubeera buli kaseera ng'okikuba. Nakubako kye nakuba just ni musanyufu nti ebbanga ne mbadde tisiri available wabaddewo abaana abakitwala maaso ekisegeera but tusigala tukola era natadde akayimba kapya abakamanyi bakayita Addict. Go and check it out. Yes. What are you doing with your songs? Yeah. So kati emyaka emirala ng'etaano gwe kyobamanya mu ndongo eno tukyalimu. N'olubuto lwali otusuubiza tetululaba tulalimanyi olubuto ebyo ebyolubuto byange ebiri pasono era temujja bimanya ne bwe mba nfunye ebyo byange ebyammwe bya ndongo ebyo awo kikoma. Big up on yourself. Tubagala nnyo bonna abali tuned in abali live. Big up on yourself. One love Azawi. Ye mama. Oyo muyimbi wange. Obagasa. Ayi. Buli muyimbi ali mu industry wuwo. Ati olaba babayimbi tulinga ba Luganda. Ne woba tomumanyi kasaakola oluyimba ne lukunyumira ekyo kigattawo olwo Luganda oba olwase Luganda. So, but I have a history with Khalifa. Naliko backup artist way. Twali era nabadde ani abadde wano. Omwami abadde akibye wano Emerson. Bali bakola bonna. Yalina show awo emabega kumpi ne British High Commission. Netumubakinga. He's a very talented man, so I can't deny it.